Kadaama atadde akatambi k'obuseegu naye kaddukira ku sipiidi ey'ekika ekya waggulu. Simanyi omwana ono yatadde akatambi kano nga kigenderere oba yakakutte ng'alina gw'akasindikira oba yakeekutte mu ssimu ne katoloka ne keesindika awantu wonna. Kyannaku nnyo nti omuntu asindikidde akatambi kano muvubuka. Nabadde n'omuvubuka ono olunaku lw'eggulo nga tulina ensonga ku mwana omuwala omu Kadaama ze twabadde twogerako era ngenda banyumiza ebyamutuuseeko. Kati olwaleero ku makya ansindikidde akatambi kano n'aŋŋamba olengera ebikazi byammwe bye bikola bw'atyo bw'aŋŋambye olengera ebikazi byammwe bye bikola. Mu butuufu akatambi kano nkalabe ne kankabya amaziga ng'omwana omuwala akutte eccupa bw'eti. Eccupa bw'eti ey'amazzi ng'ali mu kugyesonseka nga teyye alaga kyakula akinyulwa ng'agyesonseka ku maanyi ng'akozesa force. Mugenda kulwala kansa bakyala. Lwaki togumiikiriza? Eccupa eno egenda kuyamba ki? Bw'oba osobola okwesonseka eccupa eno ŋŋamba boosi w'omusajja bw'anaakugambako oba onoogaana. Ŋŋamba oba omwana w'ewaka bw'anaakugambako onoogaana oba osobola okwesonseka eccupa bw'eti. Bannange nze nkaabya amaziga. Eccupa eno nga bw'ogyesonsese bw'oti bw'abanga akatambi kano yabadde akaweereza boyfriend we osuubidde omusajja oyo agenda kusigala nga akyakuvaluwinga. Omusajja ono agenda kusigala ng'akubalamu amagezi bw'obanga osobola okukwata eccupa bw'eti n'ogyesonseka. Omusajja ono agenda kusigala mu butuufu nga ddala akyayina okwagala gy'oli. Bannange basisita bakadaama nedda. Tugenda kulwala kansa bakyala. Bannange mugenda kulwala kansa. Nze akatambi nkalabye ne mpulira nga neesisiwala ne mpulira ng'amaziga gakulukuta mu nze. Bakyala nedda. Tugumiikirize bamikwano. Emyaka 2 gy'oli ku kyeyo si minene nnyo, abantu babaddewo myaka na myaka nga teyeegatta naye nga waali. Abakyala abasinga munnange bwe twatambula ne tugenda ku byeyo ate tulina ekintu kye twafuuka ekirala. Bannange munsonyi okwogera bwe nti naye abakyala abamu bwe twatambula ne tugenda ku kyeyo twayambala emize gye tutaalina. Tukoze ebintu bye tutaakolanga simanyi kiki. Bannange nedda simanyi akatambi kano sisobola kapureyinga wano era sisobola kateekawo kuba nze saagala kusaasaanya kitiibwa kya mukyala ate era olukansindikidde nze ng'omuntu ebyo ebintu sibikuuma mu ssimu yange era tebibeera mu ssimu yange. Immediate olukansindikidde nendaba ekiri mu kavidiyo nenkadiriitinga mu ssimu yange. Era omuvubuka mugambye bugambe Mukama atusaasire. Simanyi kye tugenda kukolera bakyala bano naye Mukama atusaasire. Naye ogenda kusanga omuntu akavidiyo kano kamutuuke kakwongereyo akatambuze kati tomanya oba omuvubuka ampadde akatambi kano ayina n'abalala nga 10 oba ayina ne gurupu endala gy'akasudde kagenda kutambula mpaka ku bazadde b'omwana ono. Kagenda kutambula mpaka ku babrother be. Bw'aba alina abaana abakulu kayinza obbatuukako. Bannange tweddeko. Kaakati munnange Kadaama gwe mbadde mbagambako gwe nabadde njogerako n'omwami ono. Kadaama oli baamufeze nti bagenda kumutolosa. Naye baatutte ebintu byonna ne bamuleka nga talina wadde olugoye olulala ng'asigaza yunifoomu egyo ali mu maziga akaabagamba babbosi ngenda bagamba ntya. Kyabadde bwe kiti. Kadaama munnange ng'anoonya abamutolosa nga bamugamba tetusobola kukima nga totuwadde ssente. Ng'akwata ssente azibasindikira. Bwe yamaze obbasindikira ssente nga bamugamba tuwe location nga bawa location nga bakwata nga bagamba Kadaama nti kwata ebintu byo byonna obiteeke mu kasasiro. Tugenda kujja fwe tutuuka kasasiro tugenda kujjamu ebintu ebyo tubise mu mmotoka nga naye bw'ofuluma nti ye. Munnange nga Kadaama akwata ebintu n'obusente bwe yadde nawo obukalu nga byonna biteeka mu kibaaga kye ng'asuteeka mu kasasiro. Bali bazze ne banona ebintu.
bazze ne mu kasasiro ne bajjamu ebintu ne babitwala kuba location badde bakola ki bagifunye. We bamaze okujjamu ebintu ebyo mu kasasiro munnange nga bamugamba driver tagenda kusobola kujja, tugenda sobola kukima, genda mu kasasiro ebintu obijjeyo, genda engoye zo zijjeyo mu kasasiro. Kumbe bamaze okubijjamu. Kadaama agenda okufuluma okugenda gye yatadde ebintu nga babijjemu babitutte. Kadde kano Kadaama ali maziga, talina wadde olugoye, yasigadde mu uniform gye yabaddemu. Akaaba okufa agamba ngenda kukola ntya? Babbosi ngenda kubagamba ntya? Kubanga yapaakinze ensawo, buli kimu ekikye baakitutte. Yabawadde ssente, engoye ne bajja ne bazikima n'obusente bwe yabadde ataddemu byonna ne babitwala, ali mu uniform emu, tamanyi bw'agenda agamba bakamaabe ebintu byalazeewa, engoye zaalazeewa. Kuba ali mu maziga akaaba tamanyi kyazzaako. Byebo Bakadaama tugwa mu mbi. Tugwa mu mbi olw'okuba oli agambe ngenda kutolosa n'olyoka opapapapaawo. Bantu bangi nnyo baziguddemu bwe bati. Musindise ne ssente ne batabakima. So bwe bityo bamikwano mwegendereze. Naye nga bakyala amazima tulekerawo okukola ebintu eby'ekisiru. Ndoza kye kigambo kye nnyinza okukozesa. Tulekeraawo okukola ebintu ebyo. Mukama bampeere nnyo omukisa. Kankome wano eno. Mubadde balabi balungi, tujja kuba nga tetusinkana mu videos eziddako. Mweraba.